mu kaweefube ow'okutumbula ebyemizannyo mu bayizi ab'essomero erya Namiryango Senior Secondary School erisangibwa e Mukono, abaddukanya essomero lino bategese empaka z'ebyemizannyo n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone eby'abayizi nga bakyali bato. Abayizi bano bavuganyirizza mu nnyumba nnya okuli eya Lumumba, Ssekamaanya, Mandera n'eya Ssebirumbi. Bano beetabye emizannyo okuli omupiira, emisinde, okusika omuguwa, okujjuza amazzi mu ccupa n'emirala. Deborah Nakuya Kiddu, omukulu w'essomero lino agamba emizannyo gino bagitegeka buli mwaka n'ekigendererwa eky'okukuuma obumu mu bayizi okuva mu bibiina eby'enjawulo. Houses ez'enjawulo mu mizannyo ez'enjawulo abaana baffe basobole okubeera nga bazimba enkolagana, bazimba team spirit, bamanya nti mu bulamu buno mulimu okuwangula n'okuluzinga kubanga ge gamaanyi g'ebyemizannyo. Emizannyo gino gigenze okukomekkerezebwa ng'ennyumba ya Lumumba yegiwangudde ng'ekuŋŋaanyizza obubonero 400 era eweereddwa kimeme w'embuzi n'ekikopo olw'obuwanguzi buno. Deborah Nakuya Kiddu akubiriza abazadde okukkiriza abaana baabwe okwetaba mu byemizannyo okukuuma emibiri gyabwe nga miramu. Tutegeka co-curricular sports as a co-curricular kulw'okubanga kiyamba omuyizi yenna okuzimba omubiri gwe, okuzimba obwongo bwe, obwongo obutudde awamu ku bitabo byokka. Omuyizi tasobola kubeera nga concentratinga 100 ku 100, naye tumuwaamu break n'amanya nti no tulinako curricular, si za lunaku lumu tulina sports day naye co-curricular activities from Namiryango tuzitwalira ddala nga za nsonga era abayizi baffe everyday babeera ne co-curricular activity. Ennyumba ya Ssekamaanya yemalidde mu kifo ekyokubiri ng'ekuŋŋaanyizza obubonero 309, Mandera yekutte ekyokusatu n'obubonero 303 ng'ate ya Ssebirumbi yesembye mu kifo ekyokuna n'obubonero 301. Bali nnyo munnaffe